التفسير وحاجة الأمة إليه okuyiga amakulu g'ebigambo bya Allah kikulu oba si kikulu kyekiraga nti kikulu ogwo musomo wa hajatul umma ilaiha era abantu bagwetaaga kukomawa bitegereze omusiraamu agwetaaga kukomawa obwetaavu butini oba bunene ebyo byagenda okuba museefu gwakwasiddwa sheekh ayitibwa Milad Kaluma yagenda okugusomesa mu kugaba topiki zino twasinzidde ku ki twasinzidde ku buli seeka kiki yasoma okwewala okuwa omuntu kyatamanyi bulungi bitegerekese omusomo gw'ekigendererwa kyako ki okubeera nga abantu tubalerera ku kitabo kya Allah okukimanya amaki amakulu n'okubalaga obukulu bw'okukimanya era balina kukimanya obukulu bwenkanawa obwetaavu bwabwe eri okukimanya bwenkanawa ekyo kibuuzo buli omu bw'omubuuza alina ansa ye ayinza okuganza nga sitamumanyako byemumanyiza nga kiwe buli ayinza okugamba nze nga sitamumanyi okukisoma okukimanya amakulu obwetaavu bw'okukyo gukomawa gye bagenda okugamba kategori eyokubiri mu ddalasa eyo mugenda asomesebwa nga sinnaba kugenda mu kategori yakubiri obukulu bwa omusomo gwasoose kankubireko katono mu binaaba mu ddalasa obukulu bw'okumanya emiryango gy'oyitamu ng'okunula Qur'an n'obutazuula amakubo malala mujjukira bulungi waaliwo eyaliwo ye n'atunula mu aya ng'alaba ali mu heezo agira ki asiiba yatunula mu aya ye n'alaba ng'alabe nti obuzibu bwali luddawa amakubo mwajja okuvunula Qur'an yagasobya kwe kuvaamu n'ebyo kubanga yasobya amati amakubo singa yali yagakwata bulungi nga bagamusomesa n'agasoma bulungi teyali buddeyo na kigambo ekyo kitegeeza ti bwe tutaabasomesa makubo gaitwamu tafsiri nakuteekawo bantu babanguddwa mu kyo bakubaleeterayo ebyewunyisa ebirala bingi. Example number 2 waliwo aya nga Allah atugamba nti wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin sinza Allah mpaka nga ki ng'oggiddwa ekiyitibwa ni al-yaqin waliwo tafsiri eziri awo nga zo ziri mu bidawo tafsiri nga kuvunula okuzuule okutakkirizibwa nga bagiteekawo bayagala kuyisaamu bye baali bakkiririzaamu batya ne bagamba nti al-yaqiinu kyebategeeza ddaala omusuufi lyatuukako naaba nga takyabuuzibwa swala yadde okusiiba nga ne bwabireka tebikyamukakatako kubanga atuuse ku ddaala ki liri mbu Allah kyeyali agamba nti wa'budu rabbaka sinda Allah hatta yatiyaka al-yaqin paka ng'otuuse kweri eddaala eyo yemu ku tafsiri enzuule ng'obuzibu buvaawa butamanya nti miryango gya tafsiri. Kategori eyokubiri al-aqida enzikiriza olw'okuba obusiraamu
bulina ebisomesebwa bingi n'obukulu bwa akiida bungi. Omusomo ne tuguteekamu paati yaki yenzikiriza, era ng'emisomo girimu ebiri. Omusomo ogusooka gwakunnyonnyola sharhu al-usuli thalatha, okunnyonnyola ebikolo ebisatu ebikakata ku buli muntu okubimanya, nga bw'aba tabimanyizza aba yeesuddeeka mu buzibu. Ogwonna omusomo gwa kusomesebwa sheekhe gwabuna mu Masaka ayitibwa Bukaasha Tabukuza. Kyekigendererwa ku musomo ogwo kyetwagala tusemba abantu abamanyisa ebikolo ebibakakatako okumanya era babimanye mu byekwatefu. Namba 2, okubannyonnyola obukulu bw'okubimanya. Okubimanya kikulu oba si kikulu, n'okubikolerako ng'abannyonnyola ng'abijja mu buki, mu bujulizi obwa Qur'ani naki ne hadithi, era okutegeeza abantu obulabe n'akabenje akali mu kubanga tomanyi bikolo ebyo bisatu era nga tobikolerako, kabenje kikofuna nabyo bibategeeza. Topiki namba 2 egwa mu kategori eyenzikiriza akiida, eyegenda kuba mu ngeri dialogo kyekido, eyegenda kuba mu ngeri ya kwogerezeganya. Nga bani aboogerezeganya? Baseeka bagenda kuba 7 nga boogerezeganya ku topiki eyenzikiriza, nga bonna batudde ng'egamba topiki eyo. Waliwo essuula bagiyita suuratu Faatir. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jaa'ili lmalaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa rubaa yazidu fil khalqi ma yasha. Empaka lyekoma Allah yatunnyonnyola mu ssuula eyo enzikiriza nnyingi nnyo enkulu ez'obusiraamu. Buli musiraamu z'alina okwekwatako n'okufa ng'azirina. Kati baseeka abo twagala essuula eyo bagitusomere, batuvuunulire aya ku aya, nga bwe batugiramu enzikiriza z'obusiraamu Allah ze yakoonako, nga gwe buli gye bajjamu ng'owandiika ng'oddayo ginywererako, era nga bwe batugiramu enzikiriza ezitali za busiraamu abantu ze baliko nga zikoonagana n'ezo ezaki nazo bazibagambe muveeyo nga muzitegedde okukola ki, okuzeewala. Baseeka bali 7. Kuliko nze, kuliko Dr. Senjala, kuliko Sheikh Faisal, kuliko Abdurrahman Mukisa, kuliko Miratu Karuma, kuliko Ibrahim Kitenda, kuliko Ismail Mutumba. Bameka ejja kusomesebwa essaawa 4 eziri continuous, 4 hours ng'etambula, mwe muli okuwuliriza nakukola ki, nakuwandiika. Kyekigendererwa ekya topiki eyo okulaga abasiraamu enzikiriza z'obusiraamu eziri mu ssuula eyo n'okuzibanywerezaako. Namba 2, okulaga abasiraamu enzikiriza enfu ezikoolagana n'enzikiriza ezo ze babagambye ezaki ez'obusiraamu, ng'enfu bazibagamba zikola ki, kuzeewala, ate ez'obusiraamu kuzeekwatako. Ekigendererwa ekirala okwemanyiiza, okuba nga tulowooza ku Qur'ani n'okugijjamu emigaso, kubanga ezo enzikiriza wajja kubaawo eziri direct mu aya, wajja kubaawo n'enneekusifu ng'olina kuzijja mu ki, munda nga bwe tukola mu tafsiri.
bitegerekese bane tuli bumu bakamera ekise eyo kategori namba 2. kategori namba 3 alfiqhu tukibula kitya omuli abateeka g'obusiraamu amateeka g'obusiraamu shariya mu kusinza n'ebirala. Topiki nazo ziri 2 ziri 3 bali bazenga 2 n'efiqhi twaziwadde topiki meka be basomesa 3 buli musomesa essaawa meka 2. topiki esooka waliwo ekitabo nga kya hadithi kirimu hadisi eziramula hadisi ez'amateeka bakiyita atamamu fi ahadithi al ahkam hadisi ezigira zirimu amateeka. twagambye tukive ewatandikira wekitandikira oba ntandikwa kubanga eno ddalasa ekyagiteesezaawo twagala kyetukwatako tumala kimaliriza. bitegerekese essuula bwe tugikwata kwolwo olunaku nekoma ku aya ya 10 ddalasa eriddako ejja kumala kukola ki kuggwa. twagala bitabo bwe tukitandika tukimala. kakati ekitabo ekyo ne tugamba baseeka kye baba basomesaamu nga bakiva wekiva hadisi ezigira ki eziramula. era topiki esooka ne tugiwa sunna ezikwata ku bika by'amazzi ge twetukuza nago. bitegerekese sunna ezikwata ku bika by'amazzi ge twetukuza nago. sunna tutegeeza ki? okusomesa kwani? kwa nabbi ku mazzi agalira ki ge twetukuza nago. okuva ku hadithi esooka paka ku hadithi e16 ani agenda okusomesa ekyo? Sheikh Qasim Kiyingi. nga twagala abantu baveyo nga bafunye eki nga bategeezeddwa ebika by'amazzi bye twetukuza nabo ne bye tutetukuza nabyo. ekirala kiramulwa kitya amazzi okuteekwamu enajisi naye ng'amazzi ago tegatambula nga gali watya? ekirala twagala tubuulire ekigambo ky'ekituufu ku kunaabisa amazzi amakozese. okunaabisa amazzi amaki oba okufunisa amazzi amaki amakozeseeko. ekirala okunnyonnyola abantu tutukuza tutya ebyombo singa embwa zikombamu. ekirala tutukuza tutya ebifo singa enabisi ebigendako. ekirala amazzi galamulwa gatya agabuddemu ekintu nga kitukuvu ng'enswera. kimemuuli oyo sheekhe ebyo byajja okubawa. namba 2 sunna ezikwata ku biyombo n'ezikwata ku kuggyawo enajisi. najisi kyeki? sunna ezikwata ku biyombo n'ezikwata ku kutukuza ng'oggyawo ki enajisi. okuva ku hadisi eyokumeka ey'17 mpaka 35 ani agenda okutuwa omusomo ogwo? Sheikh Salim Bosa. twagala atuuke ku ki
kikyalina okubategeeza. Ekisooka, abannyonnyole okulamula okuli okukozesa zaabu ne feeza. Okulamula ku maliba g'ebintu ebifudde byokka. Ekirala, tulamula ku kyokuliira n'okunywera mu byombo by'abatali basiraamu. Ekirala, ennyama y'endogoyi eramulwa ekyokugirya. Ebyo ebiri mu sunna ezo ku lunaku olwo. Bategereza. Topiki eyokumeka eyokusatu mu kisimu ya aqiida ayimini ya fiqhi. Topiki egamba sunna ezikwata ku kusenya n'ez'obubumbwa. Yabadde eweereddwa Sheikh Musa Muzammiru nesikizibwa omuntu omulala nga ye Sheikh Omar Siddiq Ndawula yagenda okukola ogitusomesa. Oyo fiqhi nakola ki? Nakoma. Category number 4. Number 4. Asira. Ebikwatagana ku ki? Ku byafaayo bya Nabbi alayhi salatu wassalamu. Topiki esooka, sunna ezikwata ku bitendo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna ezinnyonnyola ebitendo bye. Eyo topiki yekwasiddwa okuva ku sunna esooka mu ekitabo kiyita Shama'ilul Muhammadiyya ekya Abu Isa At-Tirmidhi, kyetugenda okutambulira ku nsonga ya siira. Twagikwasizzaani Sheikh Isa Kakembo. Hadisi emu mpaka 14. Biki bye twagala abeerenga akuteekamu era obimanye, akumanyise omutume Muhammad alayhi salatu wassalamu amukutegeeze. Namba 2, akuwagazisa okugoberera Nabbi nga temusalira. Namba 3, akutegeeze sunna ezikwata ku bubumbwa oba ku mbeera ez'obuntu ne sunna ezikwata ku kusinza ziri zitya. Zonna ziba wamu mu kuzigoberera biba bitya? Okategere ez'obubumbwa ze ziriwa nga ne bakugamba ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiba ku nviiri ebitutwa bimeka? 3. Sunna yaki ya bubumbwa. Ate endala ne bakugamba ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga bwati. Sunna yaki yakusinza yakusinza. Kati sunna ezo ez'ebika ebibiri twagala akibetegeeza, akisomesa abantu, siba mu bugugumu, zonna tugoberera. Ekigendererwa kyatokito kiwuli. Namba 2 topic, sunna ezikwata ku mpeta y'obwannabbi. Sunna ezogera ku mpeta y'obwannabbi n'ezogera ku nviiri za Nabbi. Simanyi mubiwuli, wabiwulirako? Nkugamba eddalasa jangu oyo oleyirimu ogende. Sibe ki? Omanye Nabbi, omanye enviiri, oba otegedde Nabbi. Sibe ki? Oba omumanyi n'ebifaanana bwe. Agenda gisomesa ani? Sheikh Hamza Kayiira yagenda okugisomesa
insha Allah biki bye twagala mumanye muyo abategeeze nabbi wa Muhammad alayhi salatu wassalam n'ebimu ku bitendo bye n'enfaanana ze abagandise okumugoberera alayhi salatu wassalam okubategeeza ku kiri kyenjogedde ku kiri sunna eza ada ne ibaada biba bitya ziri zitya abamanyi boogera batya kyekigobererwa mu zo kyekitagobererwa n'ebifaana bwe biti kategori namba meka 5 twakola 5 tulabye eki tulabye tafsiri netulaba aqida netulaba fiqhi netulaba sira kategori namba 5 al adabu empisa umma yaffe n'abasiraamu baffe empisa zigenze empisa zisiiwuse empisa zatonibwa tugenda kukola tutya okuzza abantu baffe ku mpisa kize tugamba ez'obusiraamu ate nga nabbi yatulaga tebiri kubigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana ki mpisa nnungi netugamba abantu tubalage ku mpisa basome empisa zaki bw'oba weekuluntaza ng'ovuma abantu ng'onyooma abantu olina ensaalwa oyawula abantu ezo zonna mpisa oba obulamu nti mpisa za busiraamu netusalawo empisa ezo tuzisome mu kitabo kya hadisi ekya Imaamu al-Bukhari rahimahullah era nga tugenda kusoma kitaabu al-adab ekikwatagana ku byempisa mu kitabo ekyo hadisi ze yaleeta okuva ku nabbi tetugenda okusoma topiki esooka okuva ku hadisi sunna ez'empisa sunna ezikwata ku mpisa mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari okuva ku hadisi esooka mpaka ey'16 agenda okusomesa ekyo ani Sheikh Faisal Muwonge kyekigendererwa mu topiki eyo abantu okubalerera ku mpisa zaki z'obusiraamu namba 2 abantu okubategeeza ebivunaanwa by'abazadde ababiri namba 3 abantu okubategeeza ekibonerezo ky'oyo atayisa bulungi baki bazadde namba 4 okugondera omuzadde atali musiraamu kiramulwa kitya busiraamu n'okumuyisa obuti namba 5 okukulaga buli ekiva mu hadisi kyetufunamu okukuwaayo byetufunamu ki mu buli hadisi gyetusoma ebitonotono namba 6 okuyunga oluganda kiramulwa kitya nga si musiraamu era obulungi bw'okuyunga oluganda bwe buliwa era omusango gwa kutulawo oluganda bwe guliwa akunnyonnyole nti okuyunga oluganda si mpankuwe nti akuwadde bw'ogira ki bw'oyunga topiki namba 2 sunna ezikwatagana ku mpisa ezikwatagana ku mpisa okuva ku sunna e17 paka 31 agenda okugisomesa yani gasimujjukirewa kamala kulaba oluzu omusomo tuli mu kugumalayo ogwaleero simanyi oba gubadde mufiiri oba bibadde tebyetaagisa omusomo ogusembayo sunna ezikwatagana ku mpisa okuyunga oluganda 13 17 meka
31 omusomesa Abdul Nasir Gaterega. Sheikh Abdul Nasir ani Gaterega ne tubawo n'okwanukula ebibuuzo nga n'akikulira Sheikh Nuh Abu Najiba ne Sheikh Ibrahim Chobe. Darasa etandika lwa 6:25 egwe ku 26 olw'Essande ku ssaawa nga ziizo nga laati egize ewedde. Byebyo bannange darasa yammwe y'ab'e Masaka mmwe be twasinze okutagetinga. Sitegeeza Masaka Simola wabula ntegeeza Masaka Buleeta n'abalala baanirizibwa, naye mmwe yettageti esooka era mmwe muli mu mbeera bbiri. Yammwe mu kukola mu kugibaamu ate yammwe mu kugitegeka. Eno darasa eyambadde ambuleera ya bumu, eyambadde ambuleera ya bumu, teyambadde ambuleera ya kwawula. Era bwe twali tugiyisa twagiyisa na bana wammanga, twagiyisa n'olukiiko lwa daawa Masaka oluliko abantu 10. Bwe twamaliriza nenzijjamu executive ne tugiyisa. Executive eriko baani? Eriko akola nga amiiri wa Masaka ekiseera kino acting Sheikh Mwebe, n'olukiiko oluliko abantu 10+ executive. Nenjiyisa naani? Ne Sheikh Abdallah Mutazindwa regional amiiri. Kati mbulira ani asigadde emabbali obutalaga bumu. Kitegeeza ki? Ffe oluyimba lw'omuntu lwe tugira ki? Lwe tuyimba. Bw'oba oyagala tuyimbisa oluyimba lw'obutali bumu, olwo tetujja tukola ki? Kuluyimba. Okumanya yabumu y'ensonga lwaki ne basenga twagezezzaako nnyo okukwata buli sayidi. Olw'okuba darasa twajagadde ebeere ng'erina omugaso gw'amaanyi, twasinze kulonda baseeka kusinziira ku bye basoma newa gye batuuka. Olw'okuba wano mu Masaka we yasimbuse twalonzeewo abasomesa bameka? 4. Nze, Sheikh Faisal, Sheikh Okasha, Sheikh Musa Muzamiru naye yavuddeko. Tombuuza lwaki ekikulu kyekyo. Ne tugenda e Kampala era ne tujjayo. Eyo eyambuleera gye tulimu. Darasa egasa baani? Basiraamu bonna. Etegekwa baani? Bali wano. Okumanya darasa y'ab'omuwuliriza abategesi. Twabatumye ba sponsors ab'eddarasa eyo. Njagala owulirize ombuulire bwe tubodde. Sponsors: number 1 KY Primary, number 2 Sumaya Junior, number 3 Apeyas, number 4 Sumaya International, number 5 Centenary High, number 6 Katugala SS, number 7 Masaka SS, 8 Nuru Islamic Kimanya, 9 Keke Junior Kinoni, 10 Budu School of Nursing. Keke nabatadde kubanga balinga be Masaka. Eke yawa. Zendeka kubina wandise byatunabira. Number 10 Budu School of Nursing, Nursing. 11 Bright Future Kigaba. 12 Wisdom. 13 Zamboko. 14 Masaka Parents. 15 Nyendo Modern. 16 Real Junior.
17 Rahma Kids Campus, 18 Zamzam, 19 Rahma Junior, 19 Amini Abidi, Nyendo Mixed, Abidi Mwema Sakai Islamic, Namasene, Namba Abidi Mufidi, Eke Junior, Masaka, Namba Abidi Musa Wais, Elia Quran, Namba Abidi Munyabin Salam, Namba Abidi Mutan, all Muslims. Abasiraamu bonna n'ababiri mukaaga all sheikhs baseeka bonna n'ababiri musanvu all mosques emizikiti gyonna ate gwe twabudde waliwo dalasa yabumu bano be basaponsa baayo Dr. Atadeo meeting. Niliwo. Ibn Abbas yemutegesa soka. Kuno tebamutadeko. Ibn Abbas yemutegesa. Uno one. Ati Ibn Abbas yezirabiki. Ino. Oli mutu. Media kimaye ja kwata naye bonna tawatadde all Muslims. In fact nakalowozesa nengamba nayitadde all media gundi inshallah tujja kasako naye mulina wemukuwa mubitegedde basiraamu dalasa yabuki yabumu kusomesa ddiini ogibeeremu ate ogiwagire. Kakati muwulirize bino basiraamu, bw'oba owulidde kuno erinnya lyo kati njo kukyose kati kale malayo binjala okwogeramu waka malayo njala kwogera waka oyogere njala kwogera nedda olina kyogira ngamba ki bw'oba owulidde kuno erinnya lyo ate nga tewali atawulidde erinnya lyo naffe abatudde wano amannya gaffe kwezirali all Muslims all mosques ne baseeka kimanye nti tugenda kutuukako nga tunoonya tafaali tugenda kutuukako nga tunoonya ki era munzikirize imamu mukulu musabe salamu alaikum sebo banzikirize musabe nti omuzikiti guno gwe gumu kugwazadde ddalasa eno kubanga tafsiri yasimbukawa wano olinawo omumanyi wala nga we wasooka yasimbuka wano ali mu kugenda ng'ayala ng'agaziwa kitegeeza ki engeri gye tuli nga ffe bannannyini baakyo nannyini mufu yakwata ewawunya. Tujja kubasaba ebizibu bya wano tubimanyiwa ebiri kubanga tuli mu kuzimba kalina naye tujja kubasaba mukwasize ku ddalasa eno nga wansi w'ekigamba nti nannyini mufu ya ddalasa yaffe abalala batugoberera olw'ensonga nti n'emizikiti gyennyini gye tusimba tegifuna maanyi nga tewali ddalasa. Emizikiti gyennyini gye tusimba obulamu bwazyo ziba ddalasa. Kale mu kizibu kye tulina ekinene ekyokuzimba kalina kati muyingiddemu ekizibu ekirala kitonotono tekyetaaga kinene bantu kulya na kusoma. Twafulumiza budget bane musonyiwa bino bibadde bya kulonchingibwa nkya mu lukiiko olwawamu naye engeri ate gyendi wano Kazindalo nga siyinza bbiri nza ntya n'enkya bijja kubaawo. Twafulumiza budget nga ntonotono
wabula kyonna ekinajja mbakakasa ddala sejja kubaawo inshaallah. Era nagambye nti singa Allah ageera ne tufuna ssente nga zakulya muwogo musiitu, wallahi mbalayirira Allah tujja kusoma nga batulya muwogo musiitu. Bitegerekese kakati ekintu mukijje mu mutwe ng'ebyamanyiirwa kibandisaleete ekinajja ddala sejja kubaawo. Ate obakamba buli inshaallah kuno kuliko sente z'abawalimu transport, kubanga basinga be Kampala. Ekitone ennyo nze nkimanyi kyebajja okufuna, naawe okimanyi, kubanga ennaku zino baseeka era bafuuka b'amaanyi. Atuula mu motoka ng'eringa loole mu kunywa amafuta. Naye Allah singa agera ne tutuuka ku lunaku olusembayo nga tetulina ssente zibaleeta, mbalayirira Allah era ddala sijja kubaawo. Ejja kubaawo etya? Bo bennyini bawalimu bakimanyi nti essimu teyinza bakubira nti sheekhe wakitegedde ddala seetudde naye abantu tetwafunye zibatambuza, wallahi bajja kujja inshaallah, kubanga bakimanyi balina kukola daawa. Ebyo webiryo batebigira wabula kyetwagala buli omu tujja mutuukako atuwe kyalina. Byebyo waliyo alina ekibuuzo? Eno bajeti nagireese emu ngenda kukola yawano ku muzikiti, kubanga twagambye anenda kapere. Bayizi ba tafsiri bonna teri alina pesa, bazze kusoma suratul Infitar. Kati buli bwe tuwa bajeti mubali wano kyemugenda tusonyiwamu. Abasiraamu kinoomu tetugenda bawa bajeti, kubanga n'okuzifulumya ki mutukkirize ebifo ebyawamu mwetugenda okussa bajeti. Bwe kotegedde nti waliwo obwetaavu bw'ojja kukubayo eriiso olabewo ky'onaasobola, so nga ate era bw'omala okituwa n'omuzikiti gujja kusolooza ku kyaki, ku ky'omuzikiti. Toga nti wallahi sheekhe nze nakiseeyo eri. Eky'omuzikiti kirala n'ekyakinnoomu kirala, so nga ate tukimanyi nti bakinnoomu era be bali mu muzikiti. Kati eno ya imaamu mukulu n'abakulu bonna abaawano. Barakallahu fiikum. Darasa ya Qur'ani nani ne sunna gaggadde mwezi gujja. Waliwo alina ekibuuzo? Naam. Omuzindalo baffe guliwa? Abali ku online nabo bagwa mu all Muslims, era tubagamba bagwa mu all Muslims. Ate bananyini mizikiti nga tebali wano Masaka, era nabo bagwa mu all mosques. Kakati kintu kya Uganda falyatanafasi almutanafisun. Bwe baseeka bawulidde olina kusuubira okujja akwata akazindala yogere bitalina makulu. Baseeka bawulidde olina kuwayisaamu amaaso nga wanakwata akazindala ajja kwogera bitalina makulu. Bagenda kwogera biriko knowledge yennyini entuufu, ensome etali ngwire. Ogenze noga nti emisomo mwagiwadde basenga okusinziira gye bakubamu, naye nze n'abaseeka ab'endaba abamu nze nga ndaba basoma era nga ndaba bamazi, naye sibalabangako bwe bayitibwa mu ddalasa z'e Masaka bayima mu Kyerere.
kati mbuuza bategeezebwa nga mubayita omanyi kensiriseemu kali ng'asomako Oluwalabu kensiriseemu ng'asomako Oluwalabu nenga kanzijeyako Oluzungu waliwo wensome neŋŋamba kanzijeyako Oluzungu erinnya siritegeera nawandiikawo Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune mu topiki eyo nenkuba amasimu n'atakwata twogera naye ku luno saafuna kyasi ate n'atassa neŋŋamba nti kamugire kino alijja omulundi omulala. Ekyokubiri tolowooza nti abagenze ku lupapula be baseeka abali mu Uganda abasaanye okusomesa ati abasiraamu kino qadaru nga bwogenda nkyamalayo nga bwogenda mu woteeri n'otuuka n'otakula omuntu nga mumpakato kati eno qadaru nti ekutegeka kwa ddalasa gano ge mannya agalondeddwa era ne bakubirwa amaki waliyo abalala bayitirivu. In fact waliwo ne message ezipendinga wano nga waliwo ali kuŋŋamba Sheikh gundi nga tonnamukubira ng'ate mukwano gwange w'amaanyi naye olekaani mu mbuuli. Ate bino ebintu oyingira nnyo mu katuna ddala singa baseeka bonna mikwano gyo bino otuula mu katu naddala nga baseeka bonna mikwano gyo naye bw'oba abamu temukolegana oyanguyirwa kubanga ojjako obutundutundu 50 temukolegana n'osigaza bameka 12 n'obaleeta mu ddalasa. Nze baseeka abasinga obungi bonna tukolegana kati okulonda nti onajja onotajja qadaru yejja otherwise batuli mu mutima n'obwongo butugamba oba tubaleete tutya yensonga lwaki twataddewo ka session ku ddalasa nga kagamba kati twaleseewo essaawa ezo 2 namba ng'ezo za kugabanwa buli seeka yenna anaalinnya ku ddalasa ukategere kuba kusata nempaka ssana oba olina kola yamwezi tebamala ati twataddewo ka session yenna seeka anaabeera ku ddalasa ajja kubaako nekyagasa abantu ne bwe zinaabadde kikamera bbiri oteredde mutima okuyogera erinnya eryo okuleeta erinnya eryo nze ntunuulira eddalasa ezizze zitegekebwa ng'eriwa yendako ng'eriwa ng'eyi namasenene era nesamu anti kati bino bintu biringa sipiikidde nannyini ssomero yamanya gwayitanga omugenyi omuti gwe ne bw'oba olina gw'omanyiyo nga yandisaanye abeere nga yemugenyi omuko. Kati ddalasa zino zirina abategesi ddalasa yali namasenene nange saaliku wandaba ngamba mu kusomesa wandaba saasomesa omutegesi qadaru yamukwata n'alonda abalina okusomesa ku lunaku nga siriimu negundi talimu negundi okitegere tanenyezebwa yaba n'ensonga lwaki yayagadde ekyo nakyo nekikwata qadaru yani ya Allah. Kati eno fe tugitegese naffe qadaru etukutte ng'abamu ku betwagadde oba oliawo qadaru ya Allah ate waliwo abalala nga tebagenda kuba qadaru yamukutte naye nga tagenda kusomesa naye nga yabadde wakusomesa obitegere sebo wama tashauna aya twagisoma wano twagisoma kati gisse ku kino wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin ebetegeeza ki mu ngeri ya ddalasa byebadde oyogera kiginnyonnyolemuwe engeri etegeeza sheeri nti
awo abalondebwa alaba nga atwagaliza ku buno obudde ate tujja kulibeeka ekirala. Mulina tafsiri esingako awo ntuufu. Allah kyayagadde kyekigira kintu kyabadde ffe bye twagala oluusi bikwatagana na kirala nga Allah yayagala kirala kyayagala kyekiba basi kawedde. Wabula singa tutegeka ng'ate ekitutegesezza ngena kwawula nakugamba wetajja kusomesa wano wetajja kukola wano ate ffe ebyo bizibu byaffe tuli byanjulirani Allah. Naye darasa yaffe ya mukwano era ima mukyere ne tannawona nandimugjamu mukyere bitegerekese. Omulala muwakazinda Shekazi kubuuza darasa era kubeerayo nga 25 ogw'omusanvu mwezi ogujja ate ogambe yakusula n'okusibibale abayizi balaba bawumudde kubayigaliza abantu bonna ku kintu ekyo. Era twagambye abayizi bajja kuba tebannawumwa bwensuubi, naye twagambye eno darasa obukulu bwayo ate nnungi nnyo ku bayizi abatuuka mu senior 3 oluwala kuzibo abali mu kategole eyo ne baba mu darasa eyo. Era nze insha Allah abennamasene nejja kubasaba bajja kubampa kubanga nsomesaayo. Insha Allah bajja kubampa insha Allah bajje ku Saturday baddeyo ku Sunday. Bitegereza ekikulu tubeere ffenna abasiraamu kubanga ebigenda kusomesebwa bigasa buli musiraamu ku lebo ye. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى بسمع آية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إن شاء الله تعالى